n'obikola ebintu ebyo nabikolanga kiro natambulanga nenga nentambula ekiro nenga nze bwe ntambula ekiro bwe mbanga ntambula ekiro wabawo empologoma enkulembedde gwa bagiraba nze manje nga wabawo empologoma ekulembera nga ngenda emabega wabaira yengo engo kati mba n'obukumi bwa njawulo nnyo sisobola na kusinkagana kintu n'enkitya kubanga nze lumu nasanganga n'abasezi nasanganga n'abasezi ne mbayitako naye nga tebasobola kunneŋŋanga mu kaseera ako. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Alright, atumaniriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako mu linnya lya Kristo. So siibye otya wasuza otya okusinziira ku time gy'olabira covid yeeno kiro kigenze kitya oba olunaku lugenze lutya. Samike gemannya gange Selima Roland ku kamera yabeerako okulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi nga bwe kirina okuba nga kitambula. Mbabuuzaako waliwo eyannumba nga munyiivu n'angamba Sami ndekerawo okusosola bentumirako n'angamba lwaki aba mu nsi zo Europe ensi nza njogeremu kwemu ate baba UAE nembagatta wamu. Kankitereze mukama wange abali mu Saudi mbagala nnyo, abali e Dubai mwebale nnyo, abali e Qatar mwebale nnyo. Waliwo ensi endala gyendeseyo sizo ezo Jeremiah US US yeriwa USA ayo teri waabwe eyo teri mu bazita batya UAE eyo teri okay
bane mwena atwalira mwezi ensi z'emmenyi ebinyiza abantu bitono naye tubaagala nnyo mwebale nnyo okubeera nga ate mulaba embeera gye muyitamu olumu teba nnungi noba weefisizaayo addatako n'olaba abamu mu biyumba balina bu wifi naye bu wifi nabo baŋŋamba olumu bw'amateeka gaba amateeka mangi so babbakabbe so obeera ng'osobola okubeerako n'okalaba bannaye tukwagala nnyo tukwagalira ddala mukama akutuweere omukisa kale aba tuyambyeko mu kintu ky'okucontributinga ku charity mwebale nnyo mwebalire ddala leero 19 19 saawa zizino 3 ez'ekiro so kitegeeza olunaku lwaleero we tukomye okubeera nga ate tucontributinga ku kintu kya charity enamba ya Roland gye yasoma leero lwekomye okutwala ssente zonna oba contribution yonna ku kintu kya charity akati woddamu omuwa ku ssente omuwanga ki either supporting our supporters bira ebigenda maaso ku Unique Media oba omwana yeeyagalamu nalya ku Christmas akakale Christmas nayo wogigende nnyo bingi byerimu tujja gisomesaako naye kale mu nnaku zino ez'eggandaalo omuwaako nange tuwera okaaminga ne Jeremiah omwokyayo yeeyagala nnaku zino ez'eggandaalo mubaamu okukola ffe tukola mwemukola nze n'omusajja mukozi ne muzaggandaalo zino nze mba ku mirimu nga nkola gwe munne weebala omulimu gwe walonda ndowooza munnange mulungi ffe ejaffe ofiisi zaggadde nze zange ziba zigguddewo era buli tugenda kati okunooki nga tugamba omukulu yafulumyemu tumulinde omwaka ogujja boosi yagenze kati kiba kibi okubaako kyoteekako naye nga kiba kikwatagana ku kya kamera ku kya charity ekyo kyaggaddewo mwebale nnyo abatuyambyeko okulaba nga ate buli kimu tufuna so on 21st I think that will be Saturday sikyo ndi mukakafu nnyo nti charity ejja kuba egenda mu maaso mukama nga ye mukulembeze waffe kale Jeremiah nkomyewo naye ate okulaba nga tweyongerayo okuva waliwe twakoma njala osooka obuuze ku bantu then otusabire essaala tube nga tuggulawo puroguramu nako olwaleero se Abafiripi 4:21 Abafiripi 4 olunyiriro lwa 21 lugamba nti mulamuse buli mutukuvu yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo bwe gutya abooluganda balamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era n'okubebaza olw'okuwaayo obudde obwo bwonna bw'owaayo n'osobola okuba ng'ojja n'owookinga situlina kye tusobola kukuwa naye Mukama akikubalire akuteekereteekere kuba effunda osobole okutambulira omwo kubanga mu kuba effunda eryo abatono bokka be baliraba naye eddene lirabibwa bangi so n'olw'ensonga eyo buli muntu yenna akkiriza Yesu Kristo era ng'ayagala okugenda mu ggulu yandibadde yeeteekateeka mu kakubo akatono akafunda kubanga abakalaba batono naye ate kuba eggazi litwala bangi kale n'olw'ensonga eyo nja kubasaba buli muntu ateeketeeke ekkubo lye kubanga akaseera kaweddeyo buli muntu ateeketeeke ekkubo lye Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe ey'olwaleero tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwe abatusobezza totwala mukemebwa naye tulokola eri ekibi kubanga obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo ayi Mukama waffe Yesu Kristo tukwebaza olunaku olwaleero kubanga busodde obukesa Mukama waffe Yesu Kristo nga tukyali balamu tukuddiza ekitiibwa n'ettendera nga tukusaba n'olunaku lw'olwaleero buli muntu yenna atulaba na buli muntu yenna atuwuliriza tukusaba omuggule amaaso ag'omwoyo n'amatu ag'omwoyo oddemu omuwe emmere eyo yava mu ggulu egyogerwako mu Yokaana 6:35 addemu aliisibwe emmere ey'obulamu Mukama waffe Yesu Kristo tukusaba otuteekeko ekisa ky'omwoyo gwo n'obulamu bwo nga bwe wasuubiza nti bwe ndigenda ndisindika mwoyo wange
oyo wange mwoyo wange yali bategeeza ebya kitange n'ebyange kale tusaba omwoyo omutukuvu ayimire masekati gaffe olunaku lwaliro nga tugenda okugabanako n'abooluganda era tusaba mukama waffe Yesu Kristo gw'oyogera nti ebyakolebwa mu kizikiza biriragibwa mu musana tukusaba omusana guddemu gweyoleke munda mu mitima gyaffe ate gutuggulirewo ekkubo ery'okwongera okumanya amazima n'ekisa ekiri mu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina. Okay, bakuyita musumba wafuuse musumba. Omusumba ye Kristo. Omusumba ye Kristo. Omusumba ayogera mu Yokaana 10 ayogera mu Yokaana 10 olunyiriri olw'11 n'agamba nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze. Kati Kristo ye musumba nga bwe twayogerako ku luli nti ye amen. Ye musumba omulungi ataleka ndiga ze kubula anoonye aleke 9 n'anoonyeemu nga nange ndi ndiga nze omu ku ezo ezaali 9 yali ebuze n'asobola ogikomyawo mu ddundiro lye. So n'ezitali za mu kisibo kino nazo ali mu kuzinoonya azikomyewo zisobole okukomawo. Siri musumba abampita omusumba abantu ba Katonda siri musumba era sirina kanisa gye nsumba. Ndi muweereza nga naye bw'ondaba munaye bw'oli omuweereza mu kitundu kyonna w'oli. So okuba n'omusumba kitagisa kuba kanisa oba nti oba olina ekizimbe kinene edda. Omusumba bamuyita Kristo wa mu mwoyo si wa mubiri. Nagamba nti bwe tuba tuwuliriza ekigambo kya Katonda tuwuliriza Kristo ali mu muntu oyo munda era gwe tuwa ne tugamba nti amiina ne tukakasa nti Kristo yakoze ki yayogedde. So okulowooza nti nze ndi musumba kikyamu naye bo bayinza okuba bawulira Kristo gwe bayita omusumba nga nze si gwe bayita omusumba si nze musumba naye nga Kristo ye muki ye musumba. Siri Pastor Jeremiah nze ndi muweereza osobola okumpita omuweereza oba nompita Jeremiah tekina kikinzijjako sirina kitiibwa kyonna sirina kitiibwa kyonna just nze ndi muweereza buweereza wa Katonda. Kale ntera nnyo okwogera obuntu bwange kimu bibiri nga tugenda kutandika naye baleero mbwogere obambuleke kina buzibu anti olumuli wembogera abamu bantwala bubi. Kitaga abantu ne babriefinga ne baba nga bamanya amazima so si kutambulira mu bulimba. Okay, ekisooka abalokola I think tulekerawo okukompeyaringa message obujulizi. Jeremiah mubuuze ku kyenviiri, Jeremiah mubuuze ku kyempale, Jeremiah n'akisomesa noleeta omulala ayina ne bamugamba mubuuze ku ekyo ne bakompeyaringa. Lwaki nkyogera? Olwo gwe nalabye nga atadde mu comments awo n'aŋŋamba naye ate nga Pastor Gundi we yali ayogera ku eyo ensonga teyayogera nga Jeremiah waagambye. Ebintu bino si bya kompeyaringa. Jeremiah nga watera okwogera atera okugamba nti amazima oba ogamanyi naye ate n'obuuza ekibuuzo ate ebiseera ebisinga nze nkubuulira gwe ndaba omulokole I think oba oyagala oyo anaayogera ekigwa mu kikyoyagala ate kitajja kusoboka. Kyolaba olumu tekisoboka, olumu ofunayo ow'obulimba oba omuntu yenna ng'ayogedde kyolabooza nti kyekituufu nga ggwe omuntu omu oyo gw'ogenda naye. Naye amazima oba ogamanyi atinga tukikomye owuliriza obubaka oba bukutteko butwale nga we buli. Tosooka de kunoonya Pastor Gundi ayogera ku ki akyogerako ye atya ono akyogerako atya. Ekirala we twajja ne twogera ku culture tetwagamba nti buli kikolebwa mu culture kibi. Tukwate bulungi kwa mwatandise otulabisa nga ffe abali mu kuvuma culture n'okugikkakkanya nedda. Iffe tukkakkanya bulombo. I'll give you an example. Okumanyagana si kubi. Kubanga okumanyagana kumanya nti ali mu famire yammwe kiyinza okuyambako in future n'otawasa oba n'otafumbirwa muntu
ng'ozaalibwa naye that is okay okumanyagana naye ate mu kumanyagana okwo nze sikubeerangamu wabaayo obulombolombo obukolebwa kati obwo bwe tuyinza okuba nti tukkaanya nabo naye ekikolwa ekyokumanyagana si kibi so si buli kiri mu culture nti kibi waliwo twakutaanya ekintu ky'okuwa amabugo olina okugawa temuddamu kitubuuza ekyo mugundi mu komenti era mbu tuddaawo Jeremiah annyonnyole nedda ekyo twakimaliriza amabugo olina okugawa kubanga amabugo gayambako buyambi kuziika muntu kwanguya mirimu ate n'ekirala naawe ojja kufa naawe ojja kufiirwa amabugo si mabi wabula ekibi kwe contributinga ku kintu kye tutakkaanya nakyo ffe ng'abalokole nti tetukkaanya na lumbe kwabya lumbe ate n'owaayo akasente kombu kategeka okwabya olumbe ekyo kyekikyamu naye okuwaayo akasente okuyambako mu kuziika tekibangako kibi ekyokubiri kyekyenyinza okuba naddala kiveewo bantu bange abandaba kuggwe ali mukundaba nange tukitegeere butegeezi nti tewali agenda kuyimirira na munne ng'alaba Katonda ku lunaku olwo Sami ngenda yimirira nga Sami bansomere bye nakola nnyonnyole nga nze kituufu ekyo Jeremiah kyekimu Roland kyekimu Nawandaba kyekimu kakati abantu amu endabanga specifically balemedde ku kintu ky'enviiri ekyange babanga abagamba nti kati wensalako akapata buli alaba Unique Media agenda mu ggulu nedda wekiba nedda so kubanga wekiba badde nsaba oba nkasale ffenna tugende mu ggulu okusalawo okugenda mu ggulu gwe Sami gw'osalawo oli wa ddembe okukola byonna by'oyagala okusinziira ku ntegeerayo n'omaliriza kubanga Bayibuli egamba n'abaamufumita bajja mmulaba kakati kikyengezaako okujjayo kyengezaako okujjayo nti Jeremiah ayisomesezza obubaka mbuwulira kuba gwe Katonda akubufuna busooka ku nze okitegedde so mbutegeera era mbulaba era we ndituuka mu maaso ga Katonda nga nyina ebi byenjeemedde oba ebi byenkoze bagenda kunkolako nga nze ate nze ndowooza gujja nakunjokya nnyo okitegedde atogwerangirirako anti wemba sikoze bye nnyina kukola oba olina kugenda mu geyeena ge mazima kubanga empeera y'ekibi Baluumi 6:23 egamba empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Kakati nze anti abali eyo banfaananya nga nze yagenda eddawa olwo ne yambuuzizza nti Sami mulokole naye Sami walokoka ebyo bintu ab'omwoyo bakebera bwa mwoyo Bayibuli egamba ab'omwoyo be bakebera ab'omwoyo saamuzzeemu bulungi namugambya Sami musamize ebirowoozo by'omubiri Baluumi 8:6 bagamba nti bw'otambulira mu birowoozo by'omubiri kwe kufa naye abatambulira mu mwoyo be bagondera amateeka ga Katonda kati tekyetaaga kubuuza muntu era tekyetaaga kubuuza waliwo yalina komenti mulimu abaana abasalamu bu TikTok obwo waliwo yataddeko ka komenti n'agamba naye omusajja ono byayogera bituufu naye yalokoka agamba gwe nga agamba nze nga ndaba nga akyaliyo kakati nja kuddamu sisobola butakuddamu nti Bayibuli egamba nti ab'omwoyo be bakebera ab'omwoyo n'ab'omubiri bakebera bamuki ba mubiri naye ffe ab'omwoyo tetwetaaga kubuuza kibuuzo bwe kityo kitegeeza oba okibuuliza mu mubiri nga totegedde kubanga nze bwe nkebera ow'omwoyo sitaaga kubuuza Sami oba mulokole oba simuze tekinkwatako kiri nti bwe mbe mbuulira enjiri abatula ne Sami agiwulira kati kigambo kya Katonda y'empagi y'omutindo omwana w'omuntu yenna kwateekeddwa okutambulira so si mu ndowooza ye kansubire bantegedde bulungi bakutegedde bakutegedde kati we bantegeera obi mwe sigenda baddamu mutwale kye mwagala
Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kale twakoma lulingo olwo emirimu ogenzeeko mu ggulu nagendako mu ne Yesu n'omulaba. Nalaba Yesu sana. Ekyansese nnyo ne banga lwaki osekerera omuntu. Nekinsesa nnyo. Nalaba Yesu naye lwaki nseka nti Yesu gwe nalaba yali ono gwe batimba ku bipapula ku bipande nga tubanze na filimu star nga kwanze nakulira mbazadde g'Abakatoliki nga misalaba wegiri novena tuzisaba, sapule tuzisaba, okusigibwa kw'abalwadde tukusaba, biki byonna nga tubibeeramu. Ne katikisimu nagisoma, kalimwezi namusoma, omujiji nagusoma, byonna ebisinga nga mbikola ki nambimanyi. Kati yo Yesu gwe nalaba naye ng'ayambadde nga bali bokola ki nga bw'olaba bwe bambala ku gundi mu misa amaganduula ago nga ayambadde bulungi bw'atyo naye nga taliiko, naye ng'alinga aliko entiisa nga taliiko ngeri yakwagala. Kati nja kinnyonnyola maaso eyo gye tugenda. Kati yatandika okuba nga mpa ebiragiro nimba nga mutambuliramu nandaga ne jjajja wange yasembayo okufa. Jjajja wange oyo nali mwagala nnyo nga bw'okiwulira Sami, namwagala nnyo naye nga nakubisa n'ekifaananyi kye kya jjajja wange nakitimba mu ddiro lyange nga mwekiri. Nekya jjajja wange omukazi nga ngezaako kinoonya naye nga biri ebyenkola enkadde ebyasooka kati nga njala bitimba mu ddiro lyange mbeere nga mbajjuukirirako. Ne kino kankiyiseewo, Kristo Yesu bwe tumukkiriza tuba tulina okuggyako buli kyonna kikadde. Omuntu bw'afa nga Sami wafiirwa jjajjaawo oba wafiirwa maama oba wafiirwa ssengawo ng'ekifaananyi kikyali mu ddiro oba oli mu kusinza. Kaabe nga gwe Sami ekifaananyi kyo wakitimba n'okiteeka mu anga n'okiteeka mu ddiro nga buli oyitawo weerabako. Sitaani yayagala okubeera waggulu wa Katonda. Sitaani yayagala okubeera waggulu wa Katonda, yayagala entebe ye ng'eri waggulu. Okukuba kusinza oba wekkiririzaamu oba Jeremiah njala kubuuza. Tebina kuba na bifaananyi waka. Ekyo si kya bwa Katonda. Ebifaananyi. Lwaki okiwanika kiteeke mu alubamu. Jeremiah. Genda mu maaso. Sitaani yayagala obujulizi. Katonda yatonda ensi eno yatugamba tumusinze mwoyo ne mazima, ffe tuli baddembe okusinza n'obutakola ki n'obutasinza. Naye Kristo bw'ajja mu bulamu bw'omuntu tamusaba bujulizi, amubuuza okkiriza. Kuba ne Sitaani ayagala obujulizi, ensonga lwaki waliwo empeta ekakasa bujulizi. Lwaki bw'okola nnyo bayiteekako sitampu ekakasa bujulizi. Kati Kristo oli gwe nasinkagana yali afaanana nga bw'olaba gundi eyo bw'ekibeera eky'omu kyaki, ekifaananyi ky'omu kyaki.
Nalandika okumpa instruction nandaga jjajja wange nali njagala ennyo era nga ekifaananyi kye kigambe nti nali nga nkiina mu ddiiro. Kye nakola jjajja wange n'avaayo n'aŋŋamba nti jjajja wange yennyini yavaayo n'aŋŋamba nti kaakati mwana wange ebintu byonna by'okoze nze mbiraba emabega yonna, naye banteekako eddagala lingi ate obadde tolirabanga, naye kati nja kulaga eddagala werikola ki weriri. Ne mugamba nti ntwala ondage, n'antwala n'andaga byonna, n'andaga n'ettaka lye batunze nga yalekera abaana ettaka. Abandi badde nga basenga ffe bataata baffe abatonga ettaka balikola ki nga balitunda. Omuzimu gwa jjajjange ne gundaga ebintu ebyo byonna naye nga oli yankonekiti nze Yesu. Ati naŋŋamba ekisooka mu byonna njagala okuggyawo ebyo byonna ebibadde bitambula nga si bituufu mu luggya muno, n'eddagala eryo ddijjawo, n'abaana bange babonyeebonye nnyo mu luggya muno bafune emirembe. Naŋŋamba naye njagala muteekeyo ekitambiro kya mmisa, kye bayita ekitambiro kya mmisa, okusabira abafu. Musabire abafu era mulabe ng'emikolo egyo gikolebwa bulungi. Naye nampa ennaku z'omwezi ez'okulangirira. Naŋŋamba genda olangirire ennaku z'omwezi z'ogenda okukoleramu ekijjulo ekyo oba okusaba okwo. Kakati okusaba okwo kugenderako ebyokulya n'ebyokunywa. Kye nakola nakwata nesitula ne ŋŋenda nangirire okusaba mu kyalo ewaffe. Bwe natuuka mu kyalo ewaffe ne mbannyonnyola ne mbayitiramu, nasangawo abakulu be sijja kwogera mannya, ne mbabuuliramu ensonga nga bwe zitambula. Ne bagamba bannaaye jjajja okuva le yafa tetumusabiranga ku ki ku mmisa, ate wano tekibangawokko, ate nga mazima tekikola ki tekibangawokko. Ne baŋŋamba naye ezo ssente nnyingi, ate kino kitaagusa okutula n'abakulu b'ekika. Jjukira nze olwedde nali nalondebwa dda mu nsi eyo nga nze mukulu w'ekika ekyo. Kati ne baŋŋamba twera okutula n'omukulu w'ekika, naye nga bano bamanyi mukulu w'ekika wa mubiri, naye ng'omukulu w'ekika ow'omwoyo tebamukola ki, kubanga nze nalina emisambwa gyonna gye baali banoonya n'emizimu gyonna nga nze njirina. Kati ne baŋŋamba nti ebyo byetaaga ssente nnyingi, weetaaga ate okole kino okole kiri, lino ogenda mbafaaza tulage kino tukole kino, twetaaga mu process. Ne baŋŋamba bijja kwetaaga ssente nnyingi, twetaaga tutuule ng'ab'ekika, tukole budget, tulabe ssente mmeka. Ne mpulira eddoboozi munda mu nze nga lyogera. Jjukira kati awo nkubuulira yali antuma. Yali antuma teyali wa bwa Katonda mu kaseera ako. Nze gwe mmanyi nti Katonda era gwe nayogeranga naye. Naŋŋamba gamba abantu abo ekituufu. Ne mbagamba bannaaye nga bwe mutudde wano mwenna nti saagala muntu yenna akwata mu nsawo ya James Rinjadde 10 okusonda kusabira kw'abajjajjange okw'abafu. Ne mbagamba ebintu ebyo byonna ssente we ziri, mwe mumbuulire nze ngende mu banka njeyo ssente zeetaagisa. Temusonda kintu kyonna, ssente nzirina, mwe mumbuulire lunaku lwe tugenda okuteekateeka, mugende mulabe bafaaza kubanga mwe mubamanyi, mugende mubalabe mubagambe bajje mubeere n'olunaku lwe mbagambye nti ye ne tuteeseganya buli kimu kyonna ne tukikkiriziganya ne tuteesa n'olunaku. Naye njagala kubategeeza nti lwe nakakasa nti ate sitaani atega emitego ng'ate yennyini yagitega ate yennyini agitegulula. Nalaba abantu abaali abooluganda ab'omu famire ng'ate basituka okunnwanyisa. Ng'ate lwaki? Ng'ate ne kye ngenda okukola nze mu kaseera ako nali manyi kiyamba ani? Kiyamba ate nga bamazima kyali kibayamba mu kaseera ako. Ng'ate bakayanira ki? Baasituka okunnwanyisa naye nga tebamanyi gwe bazannya naye mu kaseera ako. Kati nga bagamba ki? Kwamba nemanyi ekyaki? Nga bagamba tolina kyoli, toli mukulu wano, oli mwana muto nnyo. Anti badde beekwasa ssente gwe bagambye zonna nzi. Ekyo nakyo bali tebakyagala. Bali tebakyagala nti nze nina ssente, nze nyina okuvaayo, nze njogere, nga nakyo kibayisa bubi, nga tebakyagalira ddala. Ne bagamba nedda. Kati mu nsi ey'omwoyo nga bo bagamba tajja bikola, naye nga wano mu buli bwe tebasobola kyogera. Naye nga nze bwe mbakebera, kuba nze nali musobola bakeberamu ne mbayisaamu eggaali ne mbakeberamu ne nga bano nga mbakebera ne bagamba nti tajja bikola. Kati ne mbateekako omusambwa nga buli we baalaga wonna bampa information.
kubanga nagenda okulaba nga nzize mu bulungi naye nga alabika bigenda kuvaamu buki ntalo ne ŋŋamba nembawa n'ebbaluwa ne mbagamba nemuwandika ebbaluwa ssente mmeka ezitwala ebbaluwa ku kyaki ey'abakatoliki bateekeyo ki okusaba okwo kubanga ebiranga ebyo biyita mu makanisa ne bagamba ew'omugenzi gundi waliyo okusabira kw'abafu waliyo bagenda kusabira abaafa ennaku z'omwezi bwe ziti babiranga mu kyaki okumala akaseera kati nga kye nali neetaaga bakirange kibeere nga kiyise mu kyaki kubanga jjajja wange yaŋŋamba nze nali mu katuliki era Eklezia Katolika yeyina okugyesabira luddawa ewaffe kakati ne mbagamba nti tekirina buzibu tukole ki tukole ekyo naye entalo zaasituka naye nga lwebasituka olusituka lwenzikakkanya kubanga emisambwa gye baali basindika ate nga nze komanda waagyo nga gyennyini gye giŋŋamba batugambye tukole kino ne kati tukole ki mukama waffe kubanga gigamba gwe watuwa bye twetaaga ne bano tebalina kye baatuwadde kati ne mpulira nga mutuufu binsuseeko nga ndabe ate wengenda okukolera we wali ekijja kya jjajja wange anzaala mwe nali ŋŋanva kye nakola ne ŋŋendayo nga tebamanyi emizimu gyonna waliwo amalaalo mangi gyonna ne njijjamu mu ntaana ne njitwala gyonna ne njijjamu mu ntaana ne njitwala entaana ne zisigala nga nkalu emizimu gyonna njitutte kubanga bwe baali basinziira okuntigomya ne ntwala emizimu ne njiteeka ewange tandika okukolera eyo pulaani ne tuteeseganya kati ne ntuuka n'obagamba nti ebyokusaba nabivaako ne mbagamba nga ndaba tebakyagala ne mbagamba ebyokusaba nabikola ki nabivaako nina pulogulaamu zigenda bweru naye nga mbalimba ndabe ki kye bakola ki kati mu nsi ey'omwoyo ne mbalaba nga bajaguza alemereddwa kumbe nali ntega mutego bagugwemu kati ne mpita emabega nga tebamanyi ne nkomawo ne ntuukirira bafaaza ne mbawa enguzi ne mbasasula ne mbabulira n'ennaku z'omwezi nga kitutte ebbanga nga wabulayo wiikisi ngezi nga bbiri kibeewo kati bakati ennaku ze baali bampa zaali zikyusa olw'ensonga ebbaluwa gye nabawa okutwala mu kyaki tebaagitwala ne ssente tebaazituusa nga baazirya nenkimanya nensirika n'okutegeezaako abantu bonna tebalina gwe bakola ki gwe baategeeza bwe navaayo byakomaawo bagamba onaayogera ngaani era nga ye yaani okuba nga ayogera jjukira nze ayogera situndanga kuwadde lubato lwa ttaka sina kye nali ntunzeeko kati ate nze njagala okuteekawo obumu ne bannwanyisa ne ntuuka ne mbanga akitadde bwentu kati nempita ebbali nenzija nendaba abafaaza nenjogerezeganya nabo nembabuuza kyetaagisa ki ne bagamba n'ennaku z'omwezi otuwali tulinamu emikolo tetujja kusobola ne mbannyonnyola bulungi egyo emikolo ne baŋŋamba tusasule ssente bwe ziti za ostia ez'evviini transport bikoze bitya nalina ssente nembikiriyalinga ne ŋŋenda ku bizindalo ebyo eby'oku kyalo nembisasula 1 week namba ku makya n'olweggulo ne mutuntu nga birina okulanga nti ew'omugenzi gundi waliyo okusaba kakati bwe namala nenva mu kitundu nga maze okusetinga buli kimu oba ekisooka nalina ssente namala okusetinga buli kimu nentambula neŋŋenda kakati bo bennyini be bankubira ne baŋŋamba tuwulira ekizindalo kiranga ani yatuteyo ekirango ne mbagamba ebirango nze nabagambye babikube kubanga nalabye nga kyetaagisa saabalaga nti mu kyaki tebyagenda kuba natuuka bafaaza nangamba tebabirabangako wadde okubayita tebakikola ki tebakirabangako nti oba nti baatuwa invitation oba okutuyita bantu wonna nensirika nenangisa ekizindalo ne batandika okwetoola kati baali batidde baali balowooza nsibiriimu sikigenda kukola mikolo ŋŋenda ne batamanya nti nze nali nsobola okusitandinga mu kaseera ako nenkola emikolo kati ekizindalo kyayitamu abantu bangi ne bakimanya bangi ne bakimanya nti ow'omugenzi gundi waliyo okusabira abafu waliyo kino waliyo kiri kati kyatuuka ekiseera ne kibeerawo kati kwolwo najja nensasula ab'ebyuma nensasula abattenti ne babeerawo naye njagala nkubulire mu nsi y'emyoyo jjukira emizimu giri nali nagijjamu kati jjukira eddagala baalikolera kuli ku ntaana okwo kati emizimu tegikyali mu ntaana natuuka ekiseera nemba nina emizimu mingi naye nga gino gyo ngiwulira gyo mbeera njogerezeganya nagyo buli wendaga na buli kimu kyonna kuba bwe nagiteeka ewaka
nga gindoopera byonna kimu kyonna ekikolebwa waka nga gimbuulira buli kimu nekyembadde sikimanyi nti bakikolebwa waka ne gimbuulira nigingana naye wano waliwo ensobi bweti kiri naye kambuuze giba gyogera nga wetwogera wano oba emizimu gyogera nga wetwogera wano ate gye gikyasinze kristo eddoboozi lye abaliwulira batono nga bayibuli bwegamba nti abalaba omulyango omutono omufunda batono n'abawulira eddoboozi lya kristo batono olw'ensonga tuggula enzigi nnyingi mu bulamu bwaffe tetusobola kuwuliriza omuntu atadde ediseti mu matu ne bw'omuyita tasobola kuwulira eyo yensi yatutwala tulowooza byansi tweyisanga bansi kyova olaba nti tetusobola kuwulira ddoboozi kati emizimu gyo gyogera n'obeera n'omanya nti omuzimu gwe guŋŋambye era n'omanya n'omuzimu ku kika bwe kiti gwe guŋŋambye kubanga gwe oba obimanyi kati atabimanyi yoagamba mpulira amaloboozi googerera mu mutwe gwange amaloboozi ge sitategeera mpulira abaseka mpulira obukule naye ng'awulira ng'atambula ne waba atambula ng'awulira alina bagenda anyumya nabo kati kambabuulireko kambawo ekyokulabirako olaba omulalu abeera ku kkubo omulalu taba yekka omulalu abeerako n'emizimu gyonna kuba kati omubiri gwe guba gwawambibwa ate eri mulalu gwenza kusanga nti bamuwadde ekitanda nti mulwadde giri emyoyo gikozesa omubiri ogwo okutambula buli access wonna bwe guba gwagala kati sitaani bwatyo wajja awamba abantu kizibu nnyo okusanga nti omulalu bamutomeredde wali kizibu emmotoka yamukubye kizibu era tebalwala naye gwe bw'olya ku kyali ate gwe olwala guli musambo n'omwoyo guba gwamwambala kati nga mmwe mulaba muntu naye nga ekimufugiramu kirala aba talowooza ye nga ku bubwe naye kati ye aba alaba ategeera ye aba alaba nga ategeera ate ye nga alaba alina baali nabo era banyumiza ensonga lwaki ebiseera ebisinga mubayitako nga boogera ye aba alina banyumiza nga era bamuddamu gwe bootawulira ye abalaba era sometimes mulimu abalalu abo ebintu bye bajja ne boogera naye nga sitaani amusindise wooli kubanga ogwo gwoyo gw'abamweyano ogw'ekizikiza gutambulira nnyo mu balalu kati sitaani asobola okuweereza koodi n'asindika omulalu ewuwo omulalu n'akubuulira ebintu nga kituufu mulalu naye n'akubuulira ebintu nga bituufu nga mulalu n'akubuulira ebintu nze kyenjogerako nkikakasa nkimanyi najja nagamba kino nga bituufu kati kankuwa ekyokulabirako nafumba ekijjulo kya ddungu kyennyama nenkyokera ewaka ewange kati bamweyana yali akimpadde naŋŋamba nfumbire ekijjulo kya ddungu ogabuleko ddungu nange ongabuleko nenzikiriza nenfumba ekijjulo ekyo nenkuma esigiri nentekako ennyama nenjokya amatooke nekawalagi nenkagula nenkateekawo awo nendekuye nenjira nengiteekawo negiteekamu omwenge nengiteekaawo kakati mba mmaliza ekijjulo nga kiyidde ennyama ng'eyidde nendaba omusajja nga sinaba nakulyako omusajja omulalu gye yava ng'alina omuzito gw'ennyama nga kituufu mulalu simulabangako simumanyi nene mulaba bwe nti nana ŋŋamba mulina ku munnyu ntegeko kanyama kange wano ne mugamba omunnyu weeguli ne bamuwa omunnyu ne ŋŋamba omusajja gye mu kijjulo kino naye saafuna magezi galowooza mu kaseera ako ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwa ngatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation.
Okay, atukyusiza mu location okulaba nga ate ekifaananyi kivaayo bulungi n'okubeera nga ate tufuna we tukolera ewalungi buli kimu kitambule bulungi. Tube tukyagenda mu maaso wadde onnyonnyola olwofumbye ennyama. Nayo kyennyama bala okugyokya ennyama nenteekako amatooke n'ebintu ntu ebirala lumonde gonja biki kati maliriza okubyokya bwe nti omulalu ajja. Omulalu bwajja nga ŋŋamba pa ku munnyo nteeke kanyama kange. Kye nakola nakwata omunyu nengukola ki n'omuwa nengumuwa. yajja n'ennyama ye nenkwata omunyu nengumuwa n'atambula n'akola ki n'agenda. Kati aba yakavaawo nga wayiseewo dakika nga 3 n'ennyama tumaze ogigabula tukoze buli kimu. Nyini nnyama n'aŋŋamba kati ogenda kuddamu ekijjulo ekyo ky'okoze kubanga nzize nonyima ebyokulya. Nzize nonyima ebyokulya. Gwe lwaki oli bwasabye ennyama wadde eyiye gyali nayo gwe wagimuwadde? Onsabye munyo. Ekijjulo kye nali ntegese kyadde kyange era nzize ng'ekijjulo kyakajja. Mubadde mulina okumpaako eyange nze ŋŋende. Kati kyengezaako kyekiri kyensonga lwaki mpitiddeko eyo okubalaga nti ogwo omusambu gwa Mweyana gw'ekizikiza gutera otambulira nnyo mu balala ogwo okutuma abantu abo okusobola okutuusa meseji zaagwo. Kakati katuddeyo wali ku bwembadde obw'omukyalo. Kakati ntuuka nzira mu kyalo nkoze emikolo balangiridde bamaze okulangirira baŋŋambye nti kati omanyi nti balandise okunkubira amasimu awo baŋŋamba naye bano abantu bonna mpulira abantu balanga abantu batubuuza biki kati wabula bulayo weeks 2 enzije nga maze okumaliriza byonna faaza ayisizaamu ekirango bano abate nti bagize nange nendabikako mu kitundu. Bwe ndabikako mu kitundu najja mu kitundu nenja n'ebintu mukyere biki byonna butungulu byonna nabishoppingira bulungi wamu n'emiteeka mu motoka n'emitwalo n'embivuga paka mu kyalo ewaffe. Bagenda okulaba nga ndi abanga nti ate tumanyi nti emikolo bagitumaga nti njagala maliza gino emikolo ndyoke nfulume ŋŋende sijja gimaliriza. Kati ng'olwo emizimu gyonna nali ngikola ki nali ngirina. Kati awo wenkomawo kati bwenkwatira emizimu giri gyonna nengikomyawo nengizzaamu mu ntaana zaazo baddemu bagisabire. Kati ngikwata ngizzaamu emikolo gigenda mu maaso mukola emikolo egyo awo mu nsi ey'omwoyo nga baneetera Idi Amin. Gwegambako ntuli teyagenda Idi Amin ye yajja nenjogera naye naye ng'aliko obukuumi obw'enjawulo ng'aliko obukuumi bw'otayinza geraageranya na ku muntu yenna. Ne baŋŋamba nti Idi Amin nga bwe yattanga abantu kakati igwe tuggyewo omwoyo guno ogubadde gutambulira mu famire era tuguzizza ebbali naye ng'aliko obukuumi. Kati awo wendabira emizimu egya buli kika egyali egy'ekika gyonna lwe gyavaayo nga misanyufu nga gijaganya bakoledde omukolo. Kati mu kiro ekyo natandika ate okuwulira amaloboozi ag'enjawulo ge nali ate siwuliranga lwa nti luli nali mpulira amaloboozi kati ate wano kyasukkawo nga ne bwe mubeera mu kiyungu nga mulina kye mwogerako nsobola okkiwulira naye nga ndi mu nnyumba nga neebase nga buli kyonna kye mwogera nsobola okkiwulira buli wamu wonna naye mugamba nti tuleeta akatungulu leeta kino maaso okikola okkiwulira. Kati emisana emmisa yabeerawo n'emmisa eyo kutambulirako kando nyina ensonga lwaki njogera ku kando ezo kuba nyina ensonga lwaki nazikozesanga mu bintu ebimu. Nagula kando ne bazikuma era buli ntaana ne bateekako kando era ne mbakatuli kyekyo kitu bakikola bakimanyi. Buli ntaana yonna netugiteekako kando ekiikirira ekyoto oba ekiikirira ekitangaala ekitono nga bonaga nti basinzanga katonda w'enjuba kamene katonda w'omwezi. Kakati ne ntuuka ekiseera nga mpulira amaloboozi ago nga ngawulira mu bungi nga neebuuza ate kiki kino kyenkoze nga mpulira ate waliwo ekyenjawulo kinansokola ki okuba ku nze. Kati ku olwo ekiro embuzi zaakaaba
sawa nga 8 embuzi zakaaba mu kisibe buzi ne zikaaba naye nga nebyo bizikaaba nze nkola ki mpulira zaali ziwera sawa 9 dakika nga 10 embuzi nekutuka negwa wali emu nekutuka negwa wali ekiro ekyo kati gali amaanyi jukira nze mu kaseera ako nali sikiriza kuliwa muki musaayi kati ate nze tebansaba saddaaka mu kaseera ako kati embuzi eno yafuuka saddaaka embuzi eno bwe yafuuka saddaaka nga tuteekeddwa giryako kuba gye emisambo gyali gimaze okukola ki okugitta n'okwesalira nga sikiriziganya n'ekyo kikola ki sikiriziganya n'ekyo kikolebwa oba kulya kintu kifudde kubanga bayibuli era yagaana okulya ekintu ekifudde era nga nange mu lubaale nga nkimanyi tekikola ki kibi tekikkirizibwa kakati amaloboozi nandise okugawulira kati nga mpulira abantu abanjogerako obwogezi naye ono yakoze bwati naye ono akoze bwati naye banaye mwana ataddemu bambi yagadde nnyo bajjajjabe bambi yakoze bwati atuyambye ku mizimu gino gibadde gyatufuukira ekizibu kakati emizimu nga ngigamba temuddamu okusumbuwa abantu b'ekika kino kyembadde mwagala kikoze ki nkibawadde ne baŋŋamba tetulina buzibu kubanga gwe komanda w'ekika kino gwe yakibwako egyo emyojo nera gwagisamiridde okugituusa wano wegiri kati awo wendabira abafu abaali ab'enjawulo be nali simanyi abamu bajjanga beesibye ebikooyi abamu beesuuliddeko enkutu abo abaasooka abantu bedda abaasooka be nali simanyi nga ndaba bannyaniriza bankwata mu ngalo bangwa mu bifuba nga balaba ntaddewo oluganda lwaki oluganda lw'amaanyi kati ekiro ekyo embuzi ekutuka efa ku makya bagamba bagisale kati omutima guŋŋamba simbula va wano ekyakulese kikoze kiwedde era kwolwo nga nsimbula nga nkola ki ntambula nga ŋŋenda ebigambo nga bibeera bingi kati jjukira waliwo abaali balina akaliro akagamba naye omwana ono ayimirira ati kati embuzi we yafa bafuna kwe bakola ki kwe batandikira bagamba alayika alese luminati ayagala kutusaddaaka naye nga before sinaba bagenda kuteekawo kijjule kuteekawo kubanga abantu baalya era ne banywa music yaliwo n'asulawo era n'asiibawo emmere nagisasula nagula oludda lw'ente lulamba ne balulya abantu nagula omuceere nagula buli kimu teri yasaamu nze nasaamu kakati nga sinaba kukola bintu ebyo bwe nerabidde okubanyumiza abantu beffe basukka ne baleetayo bafaaza basabe naye nga jukira nze nabagamba tituteekeddwa okusabira luddawa owaka kakati baleeta abantu basabe naye baali tebanaba nakuŋŋamba kuntegeeza nti waliwo abazze waka okusabirawo nga sinategekawo omukolo mu nsi ey'omwoyo nabalaba naye nga ndaba bafumbye doodo nga gwe bafumbidde ku gundi kogwo omukolo nga ndaba bafumbye doodo naye nga ate ekituufu tebaafumba jasi bajja ne bagabulako kakulya katonotono ne bakola ki ne balya ne bagenda naye nalaba mu nsi ey'omwoyo nga bagabudde doodo ategeeza ebitambo atambuliramu ebitambo doodo abasinga gwe bakozesa ennyo kale abasinga bamulya sigamba bano abamulya waliwo doodo gwe bakozesa ku bitambo ebyo n'okukakanya amalogo gwe sijja kwogera okitegedde kakati mpita eyo yonna maliriza kuba kiri kye mbadde nzeeko mabega kati maliriza emikolo gikoze ekigiwedde piseemu emizimu njizizaayo nkomyewo kati ng'ate bantikkira baddamu bampa amayinja amaki amalala ng'egyo emikolo gikoze eki giwedde kati ate ntandika okwegattibwako emyoyo gye nali simanyi bungi kati ate awo wensinkaganya n'omusambo ogwali ogw'ekitundu ogwali gutwala ekitundu ekyo kwenzaalibwa ne gunnyinnyonnyola ne guŋŋamba wazze nakula ate ogwo ngenda okugufuna nga nvuddeyo ku kyalo ne guŋŋamba nti nze nkumanyi wazze mu kitundu kyange muwazaalira mubaakuzaalira mwokoledde buli kimu era omusambo ogwo ne guŋŋamba nti nze omu eyaliwo ng'otuuse mu kaseera ak'okuva mu bulamu bw'ensi era nze nayamba maama wo kubanga tewafa mu kaseera gali sitoli mabega gye nabanyumiza nti maama yali antwalako mu ddwaliro n'asinkagana omuntu nga ndi mulwadde nempona gyetwasookera kakati neŋŋamba ne guŋŋamba naye mbadde naawe ebbanga ddene nga nkulaba nga nkumanyi naye nange neetaaga ebyange neetaaga ommanyi neetaaga ontegeere ne ngubuuza ate gwe oyagala ki ne buŋŋala saagala bingi
njagala kunnyambaza ne mukyala wange omwambaze. Ne mbabuuza mbambaze eki, ne gunsaba engatto. Gwansaba engatto zino ze bambala, ngatto njeru, empale enjeru, saati njeru, n'ekitoteeyi kyeru. Ntwale ngwambaze, ne gumbulira we mba ngenda oteeka ebintu ebyo ku lwazi. Era ne ntwalayo n'amenvu, ne ngabulayo ebibala biki, kuba nze natambuliranga nnyo mu kategori egalaga nti nze saagala kusaddaaka musaayi. Era nga nkimanyi mu kusaddaaka omusaayi Katonda takikkiriza. Takyagala. Naye nga nkyali mu ndagaano eri enkadde egamba nti bamusa bawangayo ebiweebwayo n'ebyokebwa. Kadde ezo saddaaka ng'ez'embuzi nazikolanga naye nze nga nze sisala musaayi. Kubanga nze bajjajjange baŋŋamba bo tebaagala kulaba ku ki? Naye eyo baali balimba. Baali baagala okulaba ku ki? Naye nga baali balina kye banteekamu kirala. Kati mmaliriza okuvaayo eyo nzikakkana, ntuula ewaka nzikakkana, naye nga mutwe gwange nga si gwange. Nga omutwe gwange si gwange, nga mpuliriza n'ebitankwatako. Nga mpuliriza n'ebitankwatako n'ebiteetaagisa byonna nga bijja nga amaloboozi mangi, nga sisobola kuwummula awantu. Ne bwe oba nga waliwo ne waba kiyenje oba enswera ng'erina weekaabira, nga nsobola okumanya nti waliwo enswera. Nga nsobola ogiwulira kati nga kizibu. Nga information zonna kati ezikolebwa ku kyalo kw'embeera zonna nsobola ozimanya. Ne bwe mba siriiwo, ne bwe mba wendi. Kati emyoyo egyo ngifuna bannyongerako ate waliwo emyoyo ogw'omwoyo gwe nasanga ogwali ogw'ekyalo mala ogugabula gunnyongerako ate emirala. Guŋŋamba ndowooza olaba ebintu gye biva. Ffe tunoonya okuzikirira, naye emyoyo giri gyo gikutemera kkubo, osobola okugwa mu kinnyanga gwe wennyini gwe weesaliddewo. Kubanga ebintu nabigula ku ssente zange, nenfuna n'obudde nenninya nengenda nenkola ki? N'obikola. Ebintu ebyo nabikolanga kiro. Natambulanga nengenda nentambula ekiro. Naye nga nze bwe ntambula ekiro, bwe mba nga ntambula ekiro, wabaawo empologoma enkulembedde. Gwe abagiraba. Nze mmanyi nga wabaawo empologoma ekulembera nga ŋŋenda. Emabega wabeerayo engo. Kati mba n'obukuumi bwa njawulo nnyo. Sisobola na kusinkagana kintu n'enkitya. Kubanga nze lumu nasanganga n'abasezi. Nasanganga n'abasezi ne mbayitako naye nga tebasobola kunneŋŋanga mu kaseera ako. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.